Kenzo ne Saa bakulu bange bansooka mu kuyimba. Bonga bo omanyi kyo babayagala kwomu nga bali beetomeddeko kuba batusooka waabo boolaba yaman bayinza okuba beezalawa eno bizinesi gye tukola endongo yesingamu ezzalawo abayimbi beezalawa nnyo balina nnyo ka egaako era nze nsasira nnyo omuyimbi agenda n'agamba buli muyimbi ku nsi kuno alina ka ego nze nali mbaddeko nekojja wange Kamiliyoni ne Bebe Cool nga banyumya bwe bati naye oluba okwawukanamu ga ampulidde mwandabi ako tekaggwawo kakati tulina ffe lifestyle gye tutambuliramu omuntu ali eri gy'atategeera abayimbi ebbanga lyonna beesalawo mwaze ebbanga lyonna ndi ku Eddie Kenzo wadda wenzira kubanga Kenzo ne luyalina ebizibu mu maleji ye namuyimbira n'akayimba munnanga akusigulira omusajja abasiguze bakolaki bajooga otegeera musajja munnange ng'olabye n'ebizibu ediriisa kati Kenzo oyo nno gwolaba twali tetulima nakambu nze navuma Kenzo obutampa ku ssente ne muga Kenzo lwaki otuliyako ssente kakati ngenda nkola kajooko kali kagamba Kenzo awunya bulungi ate era mu reality Eddie Kenzo awunya bulungi alina perfume ye bagiyita Fogo nagezaako gino onyamba Bwalabu era Kenzo yaŋŋamba ojja gende Bahrain eyo nsi tegenda mu nnyo bayimbi abantu batera genda Dubai awo kasi kali eyo waggulu eyo mu ddungu kakati Kenzo yaŋŋamba ojja gende Bahrain eyo gy'okusanga akawoowo ake era bwe nagenda ne bagindagirira ne bagindaga perfume ye naye kyamba kinja kimulekera ne baŋŋaye eyo Kenzo gye yeekuba bwe yajja wano gye twakola ki gye twamugulira era bwe ggwawo nga bagimutikkira kakati Kenzo bwe yakalaba najja mu WhatsApp yange nangamba wabadde onzise nanga wabadde onzise twasise kate tufe ne muga naye nja kujjayo ngulireyo ki tebo Kenzo nangamba enkya kubira Martin ojje nkugulireyo tebo nze teri kyoyinza kukola kunkyayisa bantu kuba nze neeropa nze tebankwatira mu kituli buli kintu kyoyagala okunteekako statement yonna gyoyagala okunteekako nze nkigamba abantu otegeera nankwatirayo $3,000,000 nze lwakuba nakitaaninga entuuki nti nze nalyayo ke nalya naye sente zaalina za Eddie Kenzo mu nsawo ye $1,000,000 meka kuba yasooka n'akwatakwata mu nsawo nagamba naye pazo muno temuwera muse naga naye Martin funirayo liri pazo neza 3 ezaki $3,000,000 ezaki eza tebo nampa tebo kakati kabiki Irene mwewulizaako yo kyakoze oyinza kyogera bana baagala kubambaga tewategedde bana abatambuzaako bakuba mukolo gwe kino kye tuliko tokimanyi okuva lwe nayingira mu relationship ne mwana muwala oyo sifunanga ku mirembe eddogo okujjonkera emizinzi kwegana ninga yagenda mbi obufuzi sirina mirembe webuuzira abo okutandika into politics kati bano kavunuka video kola bakana akatambula bakedditinze bakuba mukolo sikatuufu tiddemu walide nkulanga okaabye namwe amaziga naye bwe neetegereza Kenzo okulaba nga nammwe mulina gwe mukolera temukoledde bantu muli basindike naye keetonye kegwake embaga erina okubeerawo naye omusajja ono ali mu kavidiyo mukama n'amukuwaako n'omusanga mu kakoona jambiya ku omutwe ngubajjula lwakuba sinnakeekakasa ngenda katwala mu basaidi kavidiyo ako tekagenda kukoma ku social media abantu bakuba embaga tugenda katwala mbasaidi ekibuli bongera oketegereza kavudde ku ssimu ki buli muntu ali eyo ali mu kucelebrating olwakavidiyo ako agenda kukwatibwa we have to interrogate them kavudde ku ssimu ki ani yatandise okukasaasaanya bantu tugenda kubasiba kubanga abavubuka basatu leero bali munda ku side ekibuli twabakutte naawe ogenda kukwatibwa we are going to interrogate you wakajjewa katuuse katya ku ssimu yo onyizeemu bunyi nedda tugenda katwala mu byuma bya gavumenti bikakebere ddala kituufu sikakasizza okuleka nga omwogezi wa poliisi avuddeyo mu ggwanga n'akola national
lirizi omwogezi wa poliisi yatuuka ddi mu bintu bya ajja kukyogerako. Embaga yange ne Irene national cake keki yakwa